Yoswa essula 16 okutuuka ku ya 20. N'akalulu ak'abaana ba Yusufu kava ku Yorodani Yeriko wekiri ku mazzi ag'e Yeriko ku luuyi olw'ebuvanjuba, ly'eddungu eririnnya nga liva ku Yeriko ne liyita mu nsi y'ensozi ne lituuka ku Beseri, ne kava ku Beseri ne kabuna Eruzi, ne kayita ku nsalo ey'Abaluki mu Atarosi, ne kaka ku luuyi olw'ebugwanjuba ku nsalo ey'Abayafuleti, ku nsalo ey'e Besikoloni eky'emmanga, ku Gezeri, n'enkomerero zaako zaali ku nnyanja. N'abaana ba Yusufu, Manase ne Efulayimu ne batwala obusika bwabwe. N'ensalo ey'abaana ba Efulayimu ng'enda zaabwe bwe zaali yali bweti: ensalo ey'obusika bwabwe ku luuyi olw'ebuvanjuba yali Atalosuwaddali okutuuka ku Besikoloni ekyengulu. Ensalo n'ekoma ku luuyi olw'ebugwanjuba ku Mikumesasi ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Ensalo ne yeetolola ku luuyi olw'ebuvanjuba ku Tanasusulo, n'eyitako ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'Yanowa, n'eva mu Yanowa n'ekka ku Atalosi ne ku Naala, n'etuuka ku Yeriko n'ekoma ku Yorodani. Okuva ku Tapuwa, ensalo n'eyita ku luuyi olw'ebugwanjuba n'etuuka ku mugga Kaana, n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja. Buno bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Efulayimu ng'enda zaabwe bwe zaali, wamu n'ebibuga ebyaterekerwa abaana ba Efulayimu wakati mu busika obw'abaana ba Manase, ebibuga byonna n'ebyalo byabyo. Ne batagoba Abanaki abaali mu Gezeri, naye Abanaki ne babeera wakati mu Efulayimu, ne kaakano ne bafuuka abaddu okukola emirimu emiragire. Yoswa essula 17. Ne kano ke kaali akalulu ak'ekika kya Manase, kubanga oyo ye yali omubereberye wa Yusufu. Makiri omubereberye wa Manase era jjajja wa Gireyadi, kubanga yali mulwanyi, kyeyava alya Gireyadi ne Basani. N'akalulu ak'abaana ba Manase abalala kaali ng'enda zaabwe bwe zaali: ak'abaana ba Abiyezeri, n'ak'abaana ba Kereki, n'ak'abaana ba Asuliyeri, n'ak'abaana ba Sekemu, n'ak'abaana ba Keferi, n'ak'abaana ba Semida. Abo be baana ab'obulenzi aba Manase omwana wa Yusufu ng'enda zaabwe bwe zaali. Naye Zerofekadi omwana wa Keferi, omwana wa Gireyadi, omwana wa Makiri, omwana wa Manase, teyazaala babulenzi wabula ab'obuwala. Nagano ge mannya g'abaana be ab'obuwala: Maala ne Nowa, Kogula, Mirika ne Tiruza. Ne basemberera Eriyazari kabona ne Yoswa omwana wa Nooni n'abakulu, nga boogera nti Mukama yalagira Musa okutuwa obusika mu baganda baffe. Kyeyava abawa nga Mukama bwe yalagira obusika mu baganda ba kitaabwe. Ebitundu 10 ne bituuka ku Manase, obutassaako nsi ya Gireyadi ne Basani eri emitala wa Yorodani, kubanga abaana ba Manase ab'obuwala baali obusika mu baana be ab'obulenzi. N'ensi ya Gireyadi abaana abalala aba Manase ne bagirya. N'ensalo ya Manase yava mu Aseri n'etuuka ku Mikumesasi, Sekemu gye kyali. Ensalo n'eyita ku mukono ogwa ddyo n'etuuka ku abo abali mu Entapuwa. Ensi ya Tapuwa Manase n'agirya, naye Tapuwa ekyali mu nsalo ya Manase abaana ba Efulayimu ne bakirya. Ensalo n'eka n'etuuka ku mugga Kaana ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'omugga. Ebibuga ebyo Efulayimu n'abirya mu bibuga bya Manase. N'ensalo ya Manase yali ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'omugga, n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja. Oluuyi olw'obukiika obwa ddyo Efulayimu n'alulya, n'oluuyi olw'obukiika obwa kkono Manase n'alulya, n'ennyanja yali nsalo ye. Ne batuuka ku Aseri ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, ne ku Isakaali ku luuyi olw'ebuvanjuba. Manase yalya mu nsi ya Isakaali n'eya Aseri, Besusayani n'ebibuga byakyo, ne Ibulayamu n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Dooli n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Endoli n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Tanaki n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Megido n'ebibuga byakyo, z'ensozi 3. Naye abaana ba Manase ne batayinza kugobamu abaali mu bibuga ebyo, naye Abakanani ne baagala okubeera mu nsi eyo. Awo abaana ba Isirayiri bwe baafuna amaanyi ne bakoza Abakanani emirimu emiragire, ne batabagobera ddala. Abaana ba Yusufu ne bagamba Yoswa nga boogera nti kiki ekikumpesezza akalulu akamu kokka n'ekitundu ekimu okuba obusika, kuba ndi ggwanga ddene, kuba okutuuka leero Mukama yampanga omukisa. Yoswa n'abagamba nti oba oli ggwanga ddene, golokoka ogende mu kibira, weesaayire omwo mu nsi ey'Abaperizi n'ey'Abalefa, kubanga ensi ey'ensozi ya Efulayimu ekufunza. Abaana ba Yusufu ne boogera nti ensi ey'ensozi tetumala. N'Abakanani bonna abaali mu nsi y'ekiwonvu balina amagaali ag'ebyuma, abo bali mu Besusayani n'ebibuga byakyo, era n'abo abaali mu kiwonvu eky'e Yezuleeri. Yoswa n'agamba ennyumba ya Yusufu, ye Efulayimu ne Manase, ng'ayogera nti oli ggwanga ddene era olina n'amaanyi mangi. Toliba na kalulu kamu kokka, naye ensi ey'ensozi eribeera yiyo,
kuba newankubadde nga kibira oli kisaawa n'amakubo agavaamu gali bagago kubanga abakanani oli bagobamu newankubadde nga balina amagaali ag'ebyuma era newankubadde nga b'amaanyi. Yoswa essula 18. N'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bakuŋŋaanira mu Siiro ne basimba eyo eweema ey'okusinkanirangamu. Ensi n'egyemulukuka mu maaso gaabwe era wasigalawo mu baana ba Isirayiri ebika 7 ebitannagabana busika bwabyo. Yoswa n'agamba abaana ba Isirayiri nti mulituusaawo okugayaala okuyingira okulya ensi Mukama Katonda wa bajjajja bammwe gy'abawa. Mwerondera abantu 3 buli kika, nange ndibatuma, nabo baligolokoka ne batambula mu nsi yonna ne bagiwandiika bwefaanana ng'obusika bwayo bwe buli ne balyoka bajja gye ndi. Era baligigaba ebitundu 7. Yuda alibeera mu nsalo ye ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'ennyumba ya Yusufu eribeera mu nsalo yaabwe ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Era muliwandiika ensi mu bitundu 7 ne muleeta gye ndi bye muwandiise. Nange ndibakubira obululu wano mu maaso ga Mukama Katonda waffe, kubanga Abaleevi tebalina mugabo mu mmwe, kubanga obwakabona bwa Mukama bwe busika bwabwe. Ne Gaadi ne Lewubeeni n'ekitundu eky'ekika kya Manase bamala okuweebwa obusika bwabwe emitala wa Yorodani ku luuyi olw'ebuvanjuba Musa omuweereza wa Mukama bwe yabawa. Abantu ne bagolokoka ne bagenda. Yoswa n'alagira abo abagenda okuwandiika ensi ng'ayogera nti mugende mutambule mu nsi yonna mugiwandiike mukomewo gye ndi, nange ndibakubira obululu wano mu maaso ga Mukama mu Siiro. Abantu ne bagenda ne bayita mu nsi ne bagiwandiika buli kibuga mu bitundu 7 mu kitabo ne bajja eri Yoswa mu lusiisira mu Siiro. Yoswa n'abakubira obululu mu Siiro mu maaso ga Mukama. Yoswa n'abagabira eyo ensi abaana ba Isirayiri ng'emigabo gyabwe bwe gyali. Akalulu ak'ekika eky'abaana ba Benyamini ne kajja ng'enda zaabwe bwe zaali, n'ensalo ey'akalulu kaabwe ne kasookera wakati mu baana ba Yuda n'abaana ba Yusufu. N'ensalo yaabwe ey'obukiika obwa kkono yava ku Yorodani. Ensalo n'erinnya ku muyegoyego ogw'e Yeriko ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, n'erinnya mu nsi ey'ensozi ku luuyi olw'ebugwanjuba. N'enkomerero zaayo zaali ku lukoola olw'Ebesaveeni. Ensalo n'eveeyo n'eyita n'etuuka ku Luuzi, ku muyegoyego ogw'eluuzi ye Beseri ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo. Ensalo n'ekka ku Atalosuwadaali kumpi n'olusozi oluli ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'Ebesukoloni eky'emmanga. Ensalo n'ereetebwa ne yeetoloola ku luuyi olw'ebugwanjuba n'egenda obukiika obwa ddyo ng'eva ku lusozi Besukoloni gye kiraba obukiika obwa ddyo, n'enkomerero zaayo zaali ku Kiriyasubaali ye Kiriyasuyalimu, ekibuga eky'abaana ba Yuda olwo luuyi olw'ebugwanjuba. N'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo olwava Kiriyasuyalimu gye kikoma. Ensalo n'ebuna ebuvanjuba n'ebuna oluzzi olw'amazzi ga Nefutowa. Ensalo n'ekka olusozi gye lusimba oluliraanye ekiwonvu eky'omwana wa Kinomu ekyali mu kiwonvu kya Lefa ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, n'ekka mu kiwonvu kya Kinomu ku Balamu ery'Omuyebusi ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'ekka ku Enerogeri n'ereetebwa ku bukiika obwa kkono, n'ekoma mu Ensemesi n'ebuna Giriroosi ekiri emitala w'ekkubo eririnnya okugenda Adumimu, n'eyita n'etuuka ku jjenje lya Bokani omwana wa Lewubeeni, n'eyita ku bbali okwolekera Alaba ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, n'ekka mu Alaba. Ensalo n'eyita n'etuuka ku mabbali ag'Ebesukogula ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. N'enkomerero z'ensalo zaali ku kikono eky'obukiika obwa kkono eky'ennyanja ey'omunnyo Yorodani we gufukira. Eyo y'ensalo ey'obukiika obwa ddyo, ne Yorodani gwali ensalo yaayo ku luuyi olw'ebuvanjuba. Obwo bwe bwali obusika obw'abaana ba Benyamini mu nsalo zaabwe ezeetoolodde ng'enda zaabwe bwe zaali. Era ebibuga eby'ekika eky'abaana ba Benyamini ng'enda zaabwe bwe zaali byali Yeriko, ne Besukogula, ne Emekezizi, ne Besuwalaba, ne Zemalayimu, ne Beseri, ne Avimu, ne Paala, ne Ofula, ne Kefalamoni, ne Ofuni, ne Geba, ebibuga 12 n'ebyalo byabyo, Gibyoni, ne Laama, ne Berosi, ne Mizupe, ne Kefira, ne Moza, ne Lekemu, ne Iruperi, ne Tarara, ne Zera, Erefu, n'Omuyebusi ye Yerusaalemi, Gibeyasi ne Kiriyasi, ebibuga 14 n'ebyalo byabyo. Obwo bwe busika obw'abaana ba Benyamini ng'enda zaabwe bwe zaali. Yoswa essula 19. N'akalulu ak'okubiri ne kagwira Simyoni, kye kika eky'abaana ba Simyoni ng'enda zaabwe bwe zaali, n'obusika bwabwe bwali wakati mu busika obw'abaana ba Yuda. Ne bali obusika bwabwe Beruseba oba Seba, ne Morada, ne Kazalusuwali, ne Baala, ne Ezemu, ne Erutoladi, ne Besuli, ne Koramu, ne Zikuraji, ne Besumalukabosi,
ne Kazalususa ne Besulebawosi ne Salukeni ebibuga 13 n'ebyalo byabyo. Aini, Limoni ne Eseri ne Asani ebibuga 4 n'ebyalo byabyo. N'ebyalo byonna ebyetoolodde ebibuga ebyo okutuuka ku Balasuberi, Lama obukiiko obwa ddyo. Obwo bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Simyoni ng'enda zaabwe bwe zaali. Mu kitundu eky'abaana ba Yuda mwe mwava obusika obw'abaana ba Simyoni. Kubanga omugabo gw'abaana ba Yuda gwabalema okubuna, abaana ba Simyoni kyebava bali obusika wakati mu busika bwabwe. N'akalulu akokusatu ne kajja ku baana ba Zebuloni ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo y'obusika bwabwe yatuuka ku Salidi. N'ensalo yaabwe n'erinnya ku luuyi olw'ebugwanjuba, n'etuuka ku Malala, n'etuuka ku Dabesesi, n'etuuka ku mugga Yokuneyamu w'ekiraba. Neva ku Salida n'ekyamira ku luuyi olw'ebuvanjuba okutuuka ku nsalo ey'e Kisulostaboli, n'ebuna ku Daberasi n'erinnya ku Yafiya. Neva eyo n'eyita ku luuyi olw'ebuvanjuba n'etuuka ku Gasukeferi, ku Esukazini, n'ekoma ku Limoni ekituuka ku Neya. Ensalo ne yeetooloola ku luuyi olw'obukiiko obwa kkono n'etuuka ku Kanasoni n'enkomerero zaayo zaali ku kiwonvu Ifutakeri, ne Katasi ne Nakalaali ne Simuloni ne Idara ne Besirekemu ebibuga 12 n'ebyalo byabyo. Obwo bwe busika obw'abaana ba Zebuloni ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga ebyo n'ebyalo byabyo. Akalulu akokuna ne kakwata Isakaali, be baana ba Isakaali ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe n'etuuka ku Yezuleeri ne Kesulosi ne Suneemu ne Kafalayimu ne Siyoni ne Anakalasi ne Labisi ne Kisiyoni ne Ebezi ne Lemesi ne Enganimu ne Enkada ne Besupazezi. Ensalo n'etuuka ku Tobali ne Sakazuma ne Besusemesi n'enkomerero z'ensalo yaabwe zaali ku Yoludani ebibuga 16 n'ebyalo byabyo. Obwo bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Isakaali ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga n'ebyalo byabyo. N'akalulu akokutano ne kakwata ekika eky'abaana ba Aseri ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe yali Kerukasi ne Kali ne Beteni ne Akusafu ne Alamereki ne Amadi ne Misari n'etuuka ku Kalumeri ku luuyi olw'ebugwanjuba ne ku Sikolulibunasi n'ekyamira ku luuyi olw'ebugwanjuba n'etuuka ku Besudagoni n'etuuka ku Zebuloni ne ku kiwonvu Ifutakeri ku luuyi olw'obukiiko obwa kkono okutuuka ku Besuyemeki ne Neyeri n'ebuna ku Kabuli ku mukono ogwa kkono ne Ebuloni ne Lekobu ne Kamoni ne Kaana okutuuka ku Sidoni ekinene. Ensalo n'ekyamira ku Lama ne ku kibuga ekiriko ekigo Tuulo. Ensalo n'ekyamira ku Koosa n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja mu nsi eriraanye Akuzibu, era ne Uma ne Afiki ne Lekobu ebibuga 22 n'ebyalo byabyo. Obwo bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Aseri ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga ebyo n'ebyalo byabyo. Akalulu ak'omukaaga ne kagwira abaana ba Nafutaali, be baana ba Nafutaali ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe yava ku Keferi okuva ku mwera oguli mu Zananimu ne Adaminekebu ne Yabuneeri okutuuka ku Lakumu n'enkomerero zaayo zaali ku Yoludani. Ensalo n'ekyamira ku luuyi olw'ebugwanjuba n'etuuka ku Azunostaboli n'eveeyo n'ebuna ku Kukoki n'etuuka ku Zebuloni ku luuyi olw'obukiiko obwa ddyo n'etuuka ku Aseri ku luuyi olw'ebugwanjuba ne ku Yuda ku Yoludani oluuyi olw'ebuvanjuba. N'ebibuga ebiriko ebigo byali Zidimu, Zeri ne Kamasi, Lakasi ne Kineresi ne Adama ne Lama ne Kazori ne Kesedi ne Edereyi ne Enkazoli ne Ironi ne Migudaleri, Kolemu ne Besuanasi ne Besusemesi ebibuga 19 n'ebyalo byabyo. Obwo bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Nafutaali ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga n'ebyalo byabyo. Akalulu ak'omusanvu ne kagwira ekika ky'abaana ba Dani ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo ey'obusika bwabwe yali Zola ne Esutawoli ne Irusemesi ne Sarabini ne Ayaloni ne Isuri ne Eroni ne Timuna ne Ekuloni ne Eruteka ne Gibesoni ne Barasi ne Yekudi ne Beneberaki ne Gasulimoni ne Meyaroki ne Lakoni n'ensalo yaayo gye kiraba. Ensalo ey'abaana ba Dani n'ebuna ensi etali yaabwe
kubanga abaana ba Ddaani baalinya ne balwanya Salesemu ne bakimenya ne bakita n'ekitala ne bakirya ne bakibeeramu ne bakituuma Lesemu Ddaani ly'erinnya lya Ddaani jjajjaabwe. Obwo bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Ddaani ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga ebyo n'ebyalo byabyo. Bwe batyo bwe bamalira ddala okugaba ensi okuba obusika mu nsalo zaayo, n'abaana ba Isirayiri ne bawa Yoswa omwana wa Nuuni obusika wakati waabwe nga Mukama bwe yalagira, ne bamuwa ekibuga kye yasaba ye Timunasosera mu nsi y'ensozi eya Efulayimu, n'azimba ekibuga n'abeera omwo. Obwo bwe busika Eriyazari kabona ne Yoswa omwana wa Nuuni n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe bagabanira n'obululu okuba obusika mu Siiro mu maaso ga Mukama mu mulyango gw'Eweema gye baakuŋŋaanirangamu. Bwe batyo bwe bamalira ddala okugabana ensi. Yoswa essula 20. Mukama n'agamba Yoswa nti, "Ogambe abaana ba Isirayiri nti, mweterekere ebibuga eby'okuddukirangamu bye nabagambako mu mukono gwa Musa. Omusi atta omuntu yenna nga tayagadde nga talabye alyoke abiddukirengamu. N'ebyo binaabanga ekiddukiro kyammwe eri omuwalanyi w'omusaayi. Era anaddukiranga mu kimu ku bibuga ebyo, anaayimiriranga ku muzigo gwa wankaaki ow'ekibuga, anaabuuliranga ensonga mu matu g'abakadde ab'ekibuga ekyo, nabo banaamutwalanga mu kibuga mwe bali, banaamuwanga ekifo alyoke ababeeremu. Era obanga omuwalanyi w'omusaayi anaamugobereranga, tebaawengayo musi mu mukono gwe, kubanga yakuba muntu munne nga talabye nga tamukyawanga. Naye anaabeeranga mu kibuga omwo okutuusa lw'anaayimiriranga mu maaso g'ekibiina okusalirwa omusango, okutuusa kabona asinga obukulu anaabeerangawo mu nnaku ezo lw'alifa. Omusi n'alyoka addayo n'ajja mu kibuga kye ne mu nnyumba ye mu kibuga mwe yava okudduka. Ne batereka Kedesi mu Galilaaya mu nsi y'ensozi eya Nafutaali, ne Sekemu mu nsi y'ensozi eya Efulayimu, ne Kiriyasuwalaba ye Kebbulooni mu nsi y'ensozi eya Yuda. N'emitala we Yoludaani ku Yeriko ku luuyi olw'ebuvanjuba baatereka Bezeri mu lukoola mu lusenyi mu kika kya Lewubeeni, ne Lamosi mu Gireyaadi mu kika kya Gaadi, ne Golani mu Basani mu kika kya Manase. Ebyo bye bibuga ebyalagirwa abaana ba Isirayiri bonna ne munnaggwanga abalimu, buli attanga omuntu yenna ng'atalabye addukira omwo, aleme okuttibwa n'omukono gw'omuwalanyi w'omusaayi okutuusa lw'aliyimirira mu maaso g'ekibiina.